Wenzige mwana wo magalanga nange mukama wange. Kimulira muli mwana wo obutesiga muli mwana wo obeera mulogo. Munnange oli eyo ndigenda ne muganzi wange nsuze omwoyo. Nga alina ekyakategula okuumira ekirevu kiyita mmere nti onooli ekyo wamma sijja kukekeranga agula nandere kino gye bampadde teri mu liiso otwala yakukuuma ku lujja tulinako we tugenda kubanga bwe toyinza munnange kulengera akutte lusaave ate n'omubuuza nti owa ovaawa yandibanga waba tava ku bukukumbo yandibanga ava kuwa binoga oba ku lugoba oba bw'aba tava okwo munnange n'abanga ava mu kulya okuyigga okw'ebisule kubanga aba alina k'atoozezza okufaananako miguwa atoozezza lugolera iwaawo embwabwa ennapapajjuka ku museerere nayo terinda bannakayaga olubwatula wamma ennyondo enaagikuba nga nayo epapajjuka bwe ntyo nno nteredde entende wano ntuuse wano nkubyewo ekyanga sobole okubaako ate nekyenuŋŋamyako namwe ebintu bino bibaterereremu ddala okufaananako olugenzi bwe lutereera ku lusereseeto. Nze Busisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyeegwavu omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye era nga okusinga tumanyikiddwa nnyo ffe ab'omukutu guno Olulasangeye mu kunoonya ebintu ebyobuwangwa bya Buganda byonna gye biri nga tusomesa abantu olulimi Oluganda nga tutambula kyalo ku kyalo muluka ku muluka gombolola ku gombolola saza ku saza nga tunoonya ebintu bino tubisembereza abantu okumpi ddala basobole okubiraba. Olwaleero tuli ku muti guno Musambya, omuti guno Musambya naye gwakulira mu kiswa. Jjukira nti ekiswa kibaamu enkuyege naye kyewuunyisa nti omuti gusobola okuba mu kiswa ne gukula bulungi enkuyege ne zitagulya. Kati awo bajjajjaffe omuti ogwo bagukyusiza erinnya nti guno wadde Musambya naye ate gukulidde mu kiswa kyokka enkuyege ne zikoze eki tezigulidde. Kati omuti ogukulira mu kiswa kyokka enkuyege ne zitagulya omuti ogwo tuguyita entawongwa. Singa omuti gukulira mu kiswa nga guno bwe gwakula enkuyege nga tezigulidde ne gubeerawo gukyusa erinnya ne guyitibwa entawongwa. Kati eyo mu buufu obwo ebeera ntawongwa era nga bwe mugirabaawo naye nga muti Musambya lye linnya lyagwo. Omusambya ogwo guliko ebimuli ebyo byolaba biyitibwa emyerula bwe guba gumu ne guyitibwa omwerula. Ebimuli by'Omusambya nno biriko eddagala. Kale nno bw'obanga weetaaga ate nawe okulagirira eddagala ly'ebimuli by'Omusambya ojja kunnoonyaako. Nze Munnabusiro oba noonya ekitabo kino ekiyitibwa Olulasangeye okukuyambako kubanga kirimu ebintu bingi nnyo ebyenkizo nno ddala. Ekitabo kino Olulasangeye kifune kikuyigiriza ebintu ebyenkizo ebingi ddala kubanga eno dictionary ya lulimi Luganda mulimu Oluganda olw'edda tubazigiridde. Ate bye bakugamba byotowonga nti lubala nzita oba kyolabako kyobuuza nti endiga azaala bumeka munnange faayo wettanire kubanga era eyetegereza yafuna. Ofuna ekitabo kino kikuyambeko okuyiga olulimi Oluganda n'ebintu ebirala ebyamakulu biri muno mu kitabo Olulasangeye. Musubscribinge ku mukutu gwaffe ogwo gwa YouTube ogwo Olulasangeye mwagale ebiweerezebwako byonna bassebo ne bannyabo. Ate n'ekirala tusaba bizinensi nkowodde emirundi n'emirundi ate nkyakoowoola abalina bizinensi tunoonya bannaffe abalina kampuni zammwe muzituwe tuzirange bulungi nnyo ku mukutu gwaffe guno kubanga tugobererwa abantu abali e Uganda n'abali e Busukkamizibo abali emitala w'amayanja. Kale tulina obusobozi obulanga bizinensi ate ne mufunamu twagala mutulabe nga mufunamu ekyo kye twagala mutuwe bizinensi zammwe. Muyite ku WhatsApp eri +256 781 599 343. Tweyanziza nnyo tweyanzega abawagira olulimi lwa Ssaabasajja n'ekitabo Olulasangeye mukigule kya mitwalo 10 emirimu gisobole okubanga ate gitambula. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Wenzige mwana wo magalanga nange